bagamba nti akokunywa kalungi koyina okunywa ng'oli mu ddiiro koyina okunywa ng'oli ne famire yo bakayita Guinness Smith kasumula olunaku olwaliro okanyweko waliwo enjogerera obadde okimanyi nti no bw'odigiddamu mukyala gwe ow'olubuto nobeera g'okuba ku ndongo ng'odigiddamu nga Ssuuna Ben akuba endongo y'amaanyi owona ebirwadde ozaala omwana ng'ali mulamu 100% n'ozaala omwana ng'obwongo bukola ate nga mugezi mu kibiina kibadde okimanyi nawe omusajja bw'okuba ku ndongo amaanyi g'ekisajja galinnya leve ewanvuwa n'emiswa gye bagikola kiriya Ssuuna bw'akuba endongo digiddamu tugende maaso basabo ne bannyabo tubandiza mu fuludoosi olunaku olwaliro ne kusomeza 16 nabbanja atugamba leero ne tukakane ennalu za kyatutegekera ekiddako Ssuuna Ben mbamwanjulira mu maanyi wendi krimu wali of course ne maswanku wali mwana wa maama akabenje wali ajja batwalaganya mpolampola bassebo ne bannyabo kabaka Ssuuna Ben nyanyagiza endongo abalidde bali kunyumyako nti yali Ssuuna Ben yakuba endongo nyanyanyanya ladies and gentlemen tutindi buda sebulo abachakala ne bakyala baabwe waleka waggulu Saudi omukwano bbale mukyala wo tomujusa mwe wabawo okusanyuka mubere babiri mwagala ennaku yammwe ebaluma babiri ab'omukkubo si babotobula sanyuka n'ow'amanyi bosula omukwano bbale mukyala wo tomujuzanga mwe wabawo okusanyuka mubere babiri mwagala ennaku ebaluma babiri ab'omukkubo si babotobula sanyuka n'ow'amanyi bosula abamanyi omukwano mwebale bali batya abali mulawo manyera mwamala nebazanya abali enagasongola abali emubende the first club e Kosovo manager Baron tuli ne bannafa wa Summit Events mu Mataala bakimala wange tugende maaso lituuke wansi abaana b'Essembabule abalungi bangi naye osusse bawala b'endaba aya ekisanye nawulaba enaba wattu kibayita ekinyanyanyanya bampita masonko li ku Bukedde TV emanye gyewasa abali mulavu wehayu abakulokera tususse tekimanyi kijana kukunyiza nayitirira emitawanyo jakanya kukisoma lune bet MC Maswanku tugende kako kakuliitiridde omutima gwakunjazeko bire wano kundino taata kumizaamu mpulire taata wulira abantu besisibwamu ebigambo bingi munnange abajja baseketerera abaana bali South Africa
Wangi Ssuuna Ben taata. Kuba kasita nawonye kuba taata. Buno ng'otwala kaguddeyo. Abali mulamu tugenda. Wangi. Tono tebakyayiko. Wangi. Sabul. Wangi. Saulo. Basikari mwenna tugende. Let's go. Watch it. I got the blue kind of love that's for you. Even from my mind, Saúl. you see the love in my eyes. Oli mulongo sikusomya, kalidetala kuva ku mutima. Navaayo mu lusaka, naona ekisikiza nalaba ku Abakyala bali singo tugende maaso. nkula, mukwano tambula mpola kiboko. Sesango. Mbeera easy, ay, ay, ay. Wemba nawe, ay, ay, ay. Mbeera easy, ay, ay, ay. Saulo. Ooh, baby, ay, ay, ay. Nyanguwa zije nkulebe, oh, aye. Zije nkulebe, eh. Nyanguwa zije nkulebe, oh, aye. Zije nkulebe, oh, aye. Saúl. Are you noisy, baby? Wangi. Akayimba kako, akayimba kako. Abali mu single room tugende maaso. Sibalaba. Wangi. Mula. Ssuuna Ben yukwona ku ngoma tabula. What? Kayimba nkaweereza abasawo emutuno bwe bali kujjanjaba. Laba wenda yagwa. Timu MC Maswaku Mbalala, how are you? Engineer Male Sugo.
kuba Pulidose Bukede TV genda ku Bukede TV Facebook. Abo Wadi Bana kwa ayo tulina bo abagene sisimu Mune summit event Wadi Wow Abagategera tugende Omujowaji abali mukwano akayima akawereza jjajja mukyala kaggulu ekimuli kyani tugende yabayagana amazina g'okusomero ayali omulema sambagala antairanga kuweereza wamu ne SB4 taata waffe SB4 bampita Maswanku mutulage golwaninga tu abali ku Facebook live batulengera ku New Vision digital platform awo batulengera girinako kyekyandira sabu agikubye kwana okuliranye muyise Pire Kasode Joel Max wayo Afande Roni Afande Kajera Ssuuna Ben Sekulu Mandwa abatudde situka kokodi wewe Kigamba mwana watu Cheyamani ali kigambe namatovu abaana balina ebikolo tugende Natusima Afande Roni Deo Chali Gonza Wasa Slide Afande Idi Bulenga Ali Kutifya Rengera We go Agamba Chichis Tuangala Boys Naba Hipu Nalina Marivu
kumiza Ssuuna kumiza wawa pulira taata yava Masaka nowewunye mu kyalo agamba kyaba Summit Events mwebala amataala amalungi ne stage ennungi aba ayo we love you guys Ssuuna kuba kaneedigire nabadde nfudde kaneedigirire baawa gwa ona tebakyayika kiri kitya Mama Fina agamba ti Mama Fina ndabira nakinde swaguda kuliko ebigezo amuwadde akakadde kalamba Tawula Wima Francis wiyawunyi wano Jajja Luwemba taata kumisa kuba bandita maswangu tugenda maaso sibalaba basikali ababoda oba kuba weka Ssuuna Ben wiga pale masoko agamba kimatovu siniya uli omuggo ayingiza ki mukyala kiyimba erubago aya wuli akayimba wuli akaddako sibalaba ade togala ali sinabato Ssuuna somesa amatu oliwa eyakyadde lindako okuddayo otambula olagawa tokwata ku limoti ozungu olagawa tugende maaso baba jajja mukyala agamba ki superwoman Samantha Buju senga polini wadisebo muganda wange kuba nakufunanga kirabo buno laba omulema bwadalya wali omulema nali nfudde ente zange zenawaayo leka ndigide baaba nali nfudde gwe nali nfudde wali baaba abasajja nga bakuwasa tugende mu maaso nga bakuwasa yes cream there Joel Promoter wale kujanjaba dabira musawo kati ndaya Promoter w'abayindi abato ambassador wira kayimba mani basude
bawete walukaga Matayas Uganda maso Mumbeja yite kabuwa Wili Mama Buswa Mama Tony Gangu Asas Monica Mama Patu Kungoma kwa Bastepa Mauta ko kamwe Webale gobonya bonya Paulo Tony awayu Omutaka Sabato Julius ali kubuka the radio Friday Dance Mix tuli ku Frodoz with Ssuuna Ben Wadi baba Tuganda Songolo bana be mutukula bana be matuka abe kayansa sabula karachi before the music konko na Ssuuna gumisa Ssuuna endongo ye wudu endongo ye masaka boy sesa taka sesa Abana be wati seka Bobo be shidi Kuba Afande loni afande choka afande nambi Sabana Ssuuna Aganye kuba Ssuuna kuba mwana wa mama tugende maso yesebo tugende maso kuba wala la ekinyanya ay abanga wanyisebo abanga mwabana esebo abanga Yeno fulu dozi jowuliro lwaleero Ssuuna Ben yakuba Yeno fulu dozi jowuliro lwaleero Ssuuna Ben yakuba Lengera amaswangu bwagwenyuka Lengera buluno bwabo bwatuka Lengera amaswangu bwagwenyuka Lengera buluno bwabo bwatuka Yeno fulu dozi jowuliro lwaleero Mwana wa nnyabo tubulire Yeno fulu dozi jowuliro lwaleero Mwana wa nnyabo tubulire Ssuuna Ben owe Masaka Zakubulira ebigambo n'obiwulira Yenze Ssuuna Ben owe Masaka Zakubulira ebigambo n'obiwulira Yenze Ssuuna Ben owe Masaka Zakubulira ebigambo n'obiwulira Mugende famu emuntikize etumbudde Mugende TV nayo gwe netumbudde TV West nayo gwe netumbudde Tulina Nabani nayo yeri etumbudde Katulako n'endongo mukiwulire baana bannyabo kale bagambe kakwakante Ssuuna Ben owe kinyanyanyanya nakuba endongo bwe kuba kale gwe Ssuuna Ben koko na sebo gwe Bifozi koko na sebo gwe Ssuuna Ben koko na sebo Manager Bifozi koko na sebo gwe Ssuuna Ben owe kinyanyanyanya nakuba lengere ngoma gwe bwepamba kuka Ssuuna Ben owe kinyanyanyanya nakuba lengere ngoma gwe bwepamba kuka Mugende famu embuutikizi gwe Mugende famu embuutikizi gwe Mugende famu embuutikizi gwe Yoga weyogeza obw'omungu oli mu kkubo mulala kizibu nate kimanya ebintu byansobeddemu ekeeyo ekintu mukwano gwe kirina amaanyi so nekifunirwa tritimenti byakwekaza ndabika bakamu sirifiiti mikwano gy'ebiro bino nze yankubye entiisa ekya bipingi abivuddemu asinga tekale yali amaze ebbanga ebyo ebyalaavu nadiwera ewange eno nevumekya naawudde okuganza omuntu ono eyeeyisanga katindi bipingiza onyiganyiga nkama ise ku kyajingi nvayo amazoka ewa laabuze banyigamu looka ebyo byagwawo ezaluno zibusebuwa kati bipingi tezimala bbanga kufulashingi ngeri ya simu wololo bakazi watyo olwokuba bbulu n'olwali gigeera redio oli kubasole walalala bipingi zimazemu n'amaanyi
banange kanyige kulya ledi ababipinzeko omumala ebintu mbitaddemu wulira sasagaye Ssuuna Ben nakuba engoma gwe wulira sasagaye Ssuuna Ben nakuba engoma mugane gwe n'owulira endongo wulira sasagaye endongo bwepappakuka wulira sasagaye endongo bwepappakuka buludooza ab'olugande kutta omuliro buludooza ab'olugande wulira olusiniya aye twende walalala lengera engoma walalala wulira walaye kale walala wulira walala wulira ate bwategeeza omwana olaba obeera gwe n'oba ne munnoobo gwe bwesiga najjali azamaanya ebbanja ate n'ateekanga ekintu ky'obulabe bwe kityo wano nakubira gyo bbayi mazima tewanyega wasimbula mmotoka ng'odduka buli kadde n'owoza ekyokeeza ndowooza n'amaduuka g'ogaggula olw'okuba wakoleseewo ssente olowooza sijula naye osaanye osasira eddiya nga tonnegombesezza atakola ng'atuulaawo buli bwe mulaba mba ngoma yate onoogenda otyambuuza nga siteera akaaba walinnya ekiddole kye tuyingire tunogezeeko omwana okuyoka abange naye kyenyondabange taata w'abaana yamba omwana osangule ekinyanya twebake taata w'amaana yamba omwana obwatule ekinyanya twebake ddiya kigere ky'omwana obakoganyeze mpulira ennyambo kikanikira walitudde eno ddawaka siteera n'omuwonya essungu lyalina tewebitusa omwana nnemye wejamba omulabe etugi walalalala wolololololo walalalala wolololololo walalalala tugende maaso abaana b'ekyasanga marafoti potro kamwe lukunjiri Ssuuna abaana b'emakanje matugasanga gombe kyamulibwa kirolo Kuwasebo tugende maaso tugende Ssuuna walala tugende maaso buluno yesebo tukone endongo tugende maaso tukola bwati baka abasajja b'otugumbula otyo oli wangeri kyatayisa abalungi n'abesimba onoobafa biyonjo laba waaba emitwe emiyaye oli wangeri kyatamanyi bateefu onkulidde negitasula nkuyimba gwe omani nogira okubulwawo osula oli mubinyo omundeke mulangire waleero n'ayogeranga abali ebugodomi n'owulira enduulu n'ediranga maama n'abagagga abasikambula mubeezi laba obwamulekwayo bwefuza obuganda banange lwatima olutulesa amabujje nelupakuuza n'abali ebuziizi nelulindinkula n'abali mbireeyo lwandasubya n'abava e bulaaya omutemu awenjale munda za n'akumulayo n'obutonda maama ate nakuba nninsi n'obunya bulaaya bugambe luzibu tulya nalweka nebifa awasanyukirwa awulirayo kyema luli mu mbizi gye twegeserereeyo ezibu olw'ekimatamidde luli mu mbizi gye twegeserereyo abange ezibu olw'ekyemyatamidde luli mu mbizi gye twegeserereyo ezibu olw'ekimata walala kiralo nnyo kitalo yayiyaye kiralo nnyo kitalo yayiyaye coronavirus alese effujjo simanyi nakiddako olekadde kanyamanzi coronavirus alese effujjo simanyi nakiddako olekadde kanyamanzi nakati ngenda wakyuse nansana yakasiika nawoomya nosoloweza wabula abange kyebwekoze Buganda otutemedde nakani tewali kyetugamba wabula buluno kyebwekoze Uganda otukubidde endongo tewali kyetugamba wabula buluno kyebwekoze Uganda otutemedde embizi tewali kyetugamba
wabula buluno teweekoze Uganda otutemedde ennyama gwe tewali kye tugamba wabula buluno teweekoze Uganda otutemedde ennyama gwe tewali kye tugamba wabula kulimu kyeweekoze Uganda olidde ennyama eyo tewali kye tugamba kulimu kyeweekoze Uganda olidde akanyama k'ente wabula kulimu kyeweekoze Uganda olidde ennyama y'ente tewali kye tugamba nakati ngenda wakyuse nansana ayesika nawoomya n'osolobeza wabula kyusi kyeyeekoze Uganda atutemedde akanyama tewali kye tumugamba bw'oyagala akokyako okasangayo mbaloni n'ak'oluwombo n'akalezi waliwo enesiika eyo ebinyanyanyanya eyo etumalidde abakyala babakali vaawo makozi owange pakanyama n'erire gwe abaawoza kikyagiri engeri eyo kati olwo nyeppeteroliza tali mmotoka oba mu mmotoka ye babayiwa ennyama tesiwubanga okuva awo nedda oyanne enyinyalongo bange ewuweka biziye kutulaba ffe ebikutuko oba yekirimbula obuva ku mabeere ye kwatayo lifootya nkubuuza leka nno bajje bakuba obubundu olyoka omanye betutudde ku lusiniya bizino zafuuka bigobugo enensi okujamuka netayitesala zoleka nenjalo lizitanzikuse noluza n'obukazi obutanaaba mu maaso banange lwamalako terweganya bijafu abange kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo bana kyokka getegetesebwa wumbe labanze luntubizanga atali musajja gwatalina gitawa gyolaga abayimbi osonga obulize etali siteegi abalege n'ababasonova n'abakadongo kamundo otufabiyotyo sebo nyotutwala tewali butuulo emagombe waleeyo etaba akalungi nabo nabe yatwala mpawalidde abange bali mubirubu etaba ddoboozi munzikize watali tawaaza nanga muyaye gendage waleeyo muntamiro lyeye wabunye entiisa era yewabulira n'obuwo mulungi yobonda bankubagida nga yalanze nabe nabyenkola tebimpa maanyi banange saawa y'okuva eriko ebibuuzo ate nebyandukula bitengeri entamiivu kyekitawaŋŋanya nange yali amabanja ebirinjogerwako awatali kuwuuna bwetyo nenewunika nembaga omukyawe ani alinjulira ndiba nzidde kuba ande adayekalinzenze kamanyi musajja ande atala ogamba otya muganda wange leka ffe twanirize doni wanyama twagala nnyo doni wanyama tukwagala nnyo doni wanyama eso muzeyi waffe doni wanyama lwamiti ogamba otya doni wanyama muzeyi waffe doni wanyama ogamba otya doni wanyama muzeyi waffe doni wanyama ogamba otya mananya wandera muzeyi waffe mananya wandera ogamba otya mananya Ivory muzeyi waffe mananya Ivory ogamba otya mananya kabanda walalala ulira ensasage bwekubakona abange ulira ensasage bwekobogoka abange ulira ensasage bwekobogoka abange ulira Ssuuna bwakabavula endonge ulira ensasage bwekobogoka abange ulira webala amazina gokonye buluno beti nga kabi ddala amazina gokubyekubye buluno beti nga kabi ulira amazina gokubya kati lengera amazina gatyenkyebula lengera amazina gatyenkyebula lengera amazina gatyenkyebula buluno beti okubye engomako webale ddala walalalala buluno beti okonye webale baba buluno beti yakonye webale baba buluno beti musiraamu takwata yadde ku lusiniya webale nsebo ddala abange gwe ulira engoma ddala ulira endongo obwekobogoka abange maswangu tagwanga ku aksidenti buli kyatulimba ngoko ku aksidenti oba aksidenti abeeranga gwe lengera amaswangu bwatufera abange walala ulira uludaze kutta omuliro baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo uludaze kutta omuliro baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo uludaze kutta omuliro baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo Ssuuna Ben akutta omuliro baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo ande atala akutta omuliro baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo bijja kulimu yetegese nnyo baganda bangeko n'endongo gwe tuveewo bijja kulimu yetegese nnyo baganda bange atuko n'endongo gwe tuveewo endongo bwekobogoka lengera buluno bwabwenyuka lengera buluno bwakobogoka gwe lengera endongo wala ulira tugende maaso effebo tuleete akadingidi tugende maaso tewali aganye tuleete akadingidi sabulo
abaana b'ennansana atuuka asanga gombe bituuka kuba esanga golden bandi tona tebakyayika ojja tugenda bakuba musaaga yemani ali mukolodi tiimu maswankumbalala tiimu nobeti kiri kitya tiimu ekikiri tiimu sebwato julius jora promota shakira abaana bali ebulenga busega bujuuka obuyala masaka senkurumandu ayingidde neningidde basewo ne banywa bagiyita full dose bwe tuli kwe tulabya okutandika saa zibeera 5 paka saawa gye tukeeyo lusine ku mpaka budde kukya naye nga tubagala okukamala bukamazi Esibo. bwe nabadde ntalekanaga tulina baganda bafe aba ayo mu kisime mwebali Ewaawo ddala. nti kusumuyo kwolinako eddwaliro kusumuyo olinako eddwaliro aboteekako nusu ne beba 5 bakuwa bazikubisamo emirundi 2 bagenda kujja batunnyonnyole nofuna ezisingako Esibo. ofuna ota eddwaliro kusumuyo Esibo. sinazo zikubisibwamu zitya baganda bafe aba ayo mu kisime mwebali Ewaawo ddala. kujja katubanyiza akaseera kano bajje batunnyonnyole kibeera kitya ofuna ota eddwaliro n'otatambulatambula kunoonya malwaliro babulawo wennyini Awo mu nfo. netambula ne bakolako nobeera nga oli ku mulooli Wow. tubagala okumala obukamazi okay batuberayo akayimba aba ayo bayingirewo sona mpayo akayimba abaganda bafe aba ayo bayingire batunyonyole tega amatu kwata peeni osome otegeere omanye oyambibwa otya ku ssimu yeeyo eyo essimu yo tova tukyagenda mu maaso tukyagenda mu maaso omuntu wange oli mutulaba bampita mc masa akayimba batuusewo aba ayo bayingidde era amazina ogalabaga ayo sabula ayo tugende natandika okuyiya obulamu mutomya
ensina y'abagaga tebula bamaneja Ivan ab'embuto ayo yali ku stage nkulabula wasulako mu bbaala nnyo katulabe omulabye katulabe omulabye abandi kwali eyo nyega sita 296 kwali tugendemu sikulaba ayo kira mundabe kira teriyagamba abange sunagwata abafa bapapa wangi abafa bapapa baali baddewo ne balabaki fire bongo lutayali baddewo n'atulaba paulo kafeero n'atenda nti ate bano betulese nti waliyo omusajja omunene azinira ku luyimba lwe bwebo nasanisa obalaba tusanyisa okusanga gasanisa okulaba kikazi poze babita bikazi kikazi teri kisajja teri abali babukedde babuuseeko bannange mwenna abalaba full dose kansoke njeko masiki olulune nagamba nti nsiba n'abantu nti kwendi kakati twagala okukakasa ababala ba full dose era naffe tugenda kuwa full dose okuva mu ayo gwe buli alaba full dose essaawa eno nja kugamba wasuza otya buno obudde bukedde bwakedde dda jjayo essimu yo nyiga sita 246 ash olabe kiki ekiri ku ssimu yo sita 296 ash aginyige kati gwe wonoonyiga essimu yo kugenda kubaga ekigambo ekigamba welcome to ayo yes wansi ojja kulabawo ekigambo ekigamba my hospital wansi ojja kulaba ekigambo ekigamba my life baganda bange abatategeera luzungu wansi ojja kulaba ekigambo ekigamba obulamu bwo wabewo ekigambo ekigamba bonus mu luganda kiki ennyongeza ayo kitegeeza ki ayo insurance ya MTN bagireeta kuddiza gwe kasitoma akozesa layini ya MTN era woba omanyi nti oyina essimu yo ng'eriko layini ya MTN essaawa eno manya oyina obujjanjabi obw'obwereere kasitambera nga nina layini yange eya MTN eri mmanya gange nti Bruno Betty saawa eno nina obujjanjabi bwabwereere bufuna ntya maama gonyize sita 246 ash kwata airtime muteekeko teeko wammeka omuwendo gwonna gw'oyagala gwe tugambe ku airtime oyo mugyeko nusu 2 oba mugyeko 5 tugenda kukwata 5 ebyo tubikubisemu emirundi 10 mba nfuna mekezo gwe bale 5 obikubisamu emirundi 10 oba oyina emitwalo gye5 batuweeyo akayimba batuweeyo akayimba ye nga abantu webanyiga sita 246 ash oyo ababuuze mulengere nno ayina erinnyo lyeru wasibye mukyabanyabo ne basebo tuli wano okuva mu ayo hospital insurance buli woba olwadde oba ofunayo kakasente k'eddwaliro ofunye accident ofunye some illness like malaria typhoid corona mugambe TV ya Luganda gyokoma okulodingako airtime sente zo ze zikoma mugambe full dose ya Luganda sente nga tukatayimuzingamuko emirundi 10 kyekyo 10 Batanamboze Victoria akayimba bakuwa akayimba tubalage abava mu ayo kyeki addewo bakyala banno kati bakiikirire bonna yes ayo yiyo eyo ayo agireke owaye olowooza ono akola mulimu ki gwennyini akolamu ayo oba
ayo wamasabula wa ayo sebo kwatamu mukyala tomukutulire wano kakati njagala okakasa abantu ffe wano weetuli paka obudde bunaja njagala omuntu wange yakegatta ku bukere tv essaawe ali ku fuldos omunsiire mu process by process kubanga yali naivu eri process yali ndala mpeyemu eya ayo eno eya ayo tugamba gwayina layini ya mtn mu ssimu jayo essaawa eno onyige sita 296 ash olabe oyinako sente meka ezo sente zikuyamba nti singa oba ofunye akabenje ak'ekika kyonna ne tukugamba nti sente buli zoolabako lwonotekako airtime ffe nga tukuwa omuwendo gwe tukuwa gukuumya ennaku 33 waliwo abalaba nga leero nnyingi enkya zikendedde toggwamu maanyi luli waze totuuyanye kati otuuyanye kitegeeza liwo enkyukakyuka mu mubiri gwo okimanyi ekyo kulina baaba onnina oba nze nkuyina mulimu endwadde ezitugwira funya accidenti ndwadde covid musota gunnumye endwadde ezo mwenga aba ayo nyambibwa ffe tugamba buga nti oba ofunye akabenje ak'ekika kyonna maama taata senga jjajja genda osuleko mu ddwaliro olwakiri ekiro ekyo kimu gwe sasula biru y'eddwaliro esookerwako eyo gwe kwata ebbaluwa gye bakuwadde gituweereze ffe aba ayo ebbaluwa gye bampadde mu ddwaliro gye tuyita discharge letter ngibaweereza ntya osobola ogenda ku service center yonna eya mta oba tulina ennamba ya whatsapp eri 0 7 7 9 giddemu gumu 0 7 7 9 59 54 81 bino byabwerere wandiika ennamba gwe sseruganda ali ku agiwandiike giddemu gumu yakanyaga 07559 nawe ali mu ddwaliro giwandiikawo agiwandiike okwo kwaweereza ebbaluwa ye ey'eddwaliro kweyo ennamba gy'osomye kweyo ennamba basebo ne banywa bagita fuldos yes eyo fuldos fenna tukyaliwo nnyo bakoona omuziki lindako kiri mukwatamu mukyaliwo nnyo tukyaliwo nnyo kama mikisingamu ekirungo kale mikisinga wamalumba leeta maanyi leeta oba nindeko kikyoyogerako oleesa maanyi nange ndeese maanyi wamadde wano nze mpagira eno gwe wagira eri bantu boogera nnyo semberaawo waleka wagulako tulabe oyo muzibu aliwa oyo ate nze ndi mwangu kale naye omugamba ninamu kisukali ne puresa gwamanyi weyunge ku ayi okkiriza Chuko tuleno. Nawe chuka eno wamma. Nawe chuka eno. tukyuke eno Kati tunyenye ndabe. kale Nawe chuko tuleno. Kati tunyenye. asinga ki Asinga pusi. asinga pusi eyo 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 Naye muganda wange. biri mwangu Ebyakutuukako Allah y'amaanyi. eyo Mesejiyo yatuuka mesejiyo mukwano gwe yatuuka kulwa mukwano gwenakyuka befiringanga Baganda baffe aba ayo. mesejiyo wetuli nnyo paka ku makya ayo Sabula. Abali ku Mugende TV wankiki kye mugamba mutya. Aba ayo nyiga bunyisi. nyiga stabiri mwena mukaga ash Stabiri mwena. mukaga ash Mukaga ash. ayina layini ya mtn Stabiri. Mukaga mwenda ash. eyo omwana yaganze enkobe Kuli mukwatamu. kyekyo
nziriramu gy'onyiga omulundi gumu. Omuntu anyiga star 296 ash okweyunga ku ayo. Ennamba eya WhatsApp nayo ginziriramu. Tugamba eri 0779 59 54 81. Gwalaba full dose sawa ntovaako. Yes sebo. Kwe tuli tukyalina bingi bye tugenda okunnyonnyola. Bwe mudda na sinali ku bwambalo. Bwonna nina. Mukomewo nabwo. Wenkomawo ngenda kujja na bipya. Are you single or married? Ojja kumanya kati obuuziza kibuuzo. We tukomawo akuwe answer. Ng'owuuba. Oba onnere bbaawe. Amusoke muwummulemu wali ekibuuzo kiwandike ekkalabula. Aba ayo bakyali kumenya mu katimba. Bagana baba ayo bakyaliwo nyingi. Sabula mwola. Let's go. Wanchi. Sexy enchekome birangira. It's DJ Tini smooth naye tuli naye. getting steamy here. Senalinda domu walanga gwe katino kenkufunye bona batide. Bambi nyenye vako. Ususuro vakedo. Sanero Kai. Kiwundu mpaka chabise. Kechabise omutuju yakyakyayise. Ne waka wambaka kiwadda mu palapase eno njikukubye kale nakulese. Wani Ssuuna? Bino kwa wasoko bikuba muhide.